oluvannyuma lwa bannayuganda okusonga ennyo mu kampuni ezitwala abantu okukuba ekyeyo mu nsi z'Abawarabu nga bazirumiriza okukukusa abantu. Olwaleero abakulira kampuni zino bavuddeyo ne batangaaza ku nsonga eno. Bano bagamba nti waliwo bannakigwanyizi abeerimbika mu mulimu gwabwe ne bakola ebintu ebitali mu mateeka. Tutunda bulamu bw'abantu, tetuddayo mu buddu, tetusuubula bannyinaffe, tubeere nga tubatwala mu makubo amatuufu. Luzinda Kateregga nga yakulira abakozi mu kitongole kya Labour World Connect agamba nti kampuni yonna empandiise mu mateeka nga tennatwala muntu bweru wa ggwanga esooka kuyita mu mitendera egy'enjawulo okuli poliisi n'ebitongole ebikessi era ng'eggwanga terisaanye kubeekwasa. Internal Affairs erina abasirikale abakebera wano munda n'abakebera ebweru gye tuyita Interpol abali ku international level okukakasa nti omwana mulungi. Ono agamba embeera embi eri mu ggwanga omuli obwavu n'ebirala bye biviiriddeko ekikukusa abaana bano kubanga n'abazadde baba baagala okufissa olwo ne basalawo okugenda gye babakukusa. Embeera y'enfuna okubanga ennafu buli muntu kyakubuulira olowooza nti wonoofunira kyekivaako. Omuntu ono gwe bakwata gwe nayise vulnerable kibanguyira abakukusa abaana okumugamba omwana atudde awo bw'oleeta sente nkyafuna omulimu kinafuya obuzibu obwo ne buba nga bujja. Kati bano baagala gavumenti ebayambe ekwate abantu abeerimbika mu mulimu gwabwe basobole okulongoosa omulimu guno. Bano nga beegattiddwako n'abatuuze mu bitundu by'Entinda oluvannyuma bakumbye. Akimusali, BBS Telefayina, gy'otobadde.